Embwa ya King Saha bannange tegwayo sebo musazi mu kapiira wano engeri gye babadde bagoyingamu munange ate crazy King Saha munange ate ne Petye byengenda okubeera nga nkutuusaako omuyimbi munange ate Dr. Jose Chameleone bali mu kweyagala wali munange ate ne Palaso bali mu kulya munange ate life ate nga Shadachi Palaso avuddeyoko n'alaga munange ate ekizimbe kye akimaliriza naye muganda wange kitemagana nga muntu bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati yogi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Oh my god, King Saha munange ate n'embwaye wabula embwa ya King Saha muganda wange ekibadde mu comment section nti embwa ntendeke King Saha bannange embwa nti nno wagitendeka embwa nga munnange etegeera ebintu wano muganda wange esaza akapiira wano neŋŋamba oh my god yonna gye biggweredde n'omuyimbi munange ate King Saha saagala kubeera nga nkulwisaawo kansooke nkuzannyiremuko mu katambi kano ndyoke nkuze sodabayo sokodde walize kupasige bagunja nabo bayirako ku kyaki nyumba gatekwatako ate gwagala nyo nkugambye ekibadde munange ate mu comment section mukana akatambi kibadde kikambwe nnyo King Saha munange ate n'embwaye wali wonna era nga bwolabye munange ate mu maka ge we batyo babadde bagoyinga munange ate crazy ate nga nkwongeddeyoko omuyimbi munange ate Dr. Jose Chameleone kosa ate ne Palaso babaddekoko mu kifo ekimu nga boogezako okulaba n'omukulu oyo n'omukulu munnange ate oyo so mwerabidde n'erinnya bambi naye nga babadde wali ne Dr. Jose Chameleone kosa ate ne Palaso kabadde kakutte nnyo munnange ate vibe babadde ku vibe wali era nga boogezaako okulaba munnange mu katambi ako akabadde kakutte vibe ku mukutu ogwa TikTok ku side y'emu nno bwenkyekingiddekokko ne ku Palaso ennyumba ya Palaso ekizimbe kino ekipya kiri mu kwogeza abantu obwama wabula Palaso alina engeri munnange ate gyagikozeemuko ka design kanyumye okusinziira wali ku bye mbadde ndaba ekibadde munnange ate mu comment section ku bumu ku butambi n'asooka n'ateeka ku munnange ate endabirwamu ziri ez'akabi nga zaaka kosa ate munnange ate ne kakkala ke yakozesezza kalangi nga boogezaako munnange ate ogiraba so naye abadde munnange ate side wano ng'ali mu kuyimbamuko mu kayimba bannange abadde api nnyo okulaba nga ekizimbe kye munnange ate kifaananye bwe kiti jjukira nti nno emiti kati yagiggyeeko kati ekifo kiikyo kyetadde emirimu gye wakola Allahu akibar abooluganda Allahu akibar siramu bannaffe abooluganda assalamu alaikum waliyo haji gwe nalabyeyo haji nga mukambwe nnyo era nga kinene nno ekifo kino ennyumba kweri munnange ate kigazi
kigazi nnyo nga bw'okiwulira munnange. Naye ffe weetuli nga okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso ky'olina okukola ku subscribinga ebisigadde byonna obiturekere ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo